So we've been talking about school, which school your daughter goes to, your son goes to, what you want them to be. But does that particular school your son goes to or your daughter goes to determine who they become in future? Before we go to the people in the bus, I'd like us to watch something from the local people on the street. We ask them, does it really matter the school you went to? Let's look at the TV. It doesn't matter which school you went to because it depends on someone's intelligence. I can be in a poor school, poor performing school, but I'm intelligent and I will make it in life believing that I'm capable. Personally, everybody has a goal to achieve in life, and if you're chasing that goal and you're hardworking, definitely you'll get to where you want no matter where you're going through. It's all about the self-esteem. Foundations, first of all, it's self-pride to be a Musinia. That's how it is known. Kigezo College to be the only senior south of the Sahara and north of Limpopo. Priyeji, amnyala, sugulu na chasumananle, kimida mzumsina che, kineta all the subjects. Ngalek togol jejin, choya majinedle, gijineta. You know, kids go to village schools like primary. Their intelligence is lower than those that go to international schools in primary. Mulide abantu bagamba mbuna wobogenda mu village school intelligence eri ebera wansi mu muchikiriza. I don't think so, but the school sometimes it determines what you, the culture of the school. For example, by the time I went to Tovere, we had the culture of passing sciences. So basically, I'm an engineer by profession. Abazadde nabo abate bakibateekamu ndowooza senga obeera omufubako n'okimuteekamu asobola okibeera ekyo kugamba omuzadde really agamwira kukwasiza wamu nze kubange ngamba nti nyinza okuteekamu omwana nemugamba nti njagala obeere dokita ate mu maaso sente nezikolaki nezibula n'ogamba kati tukoze tutya awo ne mutuula wansi ne muteesa naye tulabe tusoma abaana mawulire nga bayisa ebigezo nga ava eri kyeizoba eri mu nsozi eri n'agamba njagala kuba injiniya olowooza abo bakikola bati nze ngamba gubeera mutima gwa mwana n'agamba nti njagala nsome nga ndi inginiya era n'akituukako essomero tewali kyerikola teri matalinga nti nokubanga lwakuba nti nosomera mu state parent n'okubeera kino newobeera ng'oli mu nsozi. Me what I think is that let's use statistics. There are people who are extremely bright who are geniuses. Regardless of the school he goes to, he can come up. But there are those ones who are mediocres. So who need that good school? So when you go to like Makera and look at a list of say engineering students, you'll find that they came from Tsubi, Namagunga, Nawal. Then only one maybe came from the other school. So that one was a genius. He was extremely bright. So they are those ones who lie in the ones who have come from Namagunga and what, but because they are in the other schools, so for them they don't come up. So they are those ones whom you cannot stop to become certain things. They will become. Nawandise mu katabo kange akanatera okufuluma ke bayita Destiny is Calling You. Nawandise big stuff. Brain blowing stuff mu katabo kali. Now one of the points nawandise nengamba nti when God calls you, he determines your end. At the end of the day, Katonda bwakuteeka mu nsi n'akukuza yasalawo wajja ogenda okubeera. Essomero si lye lisalawo. Abaana basomye ne basomera mu masomero ag'ebbeeyi ne ba ending up nga ba drug dealers. Abaana ekyokubiri abaana bali mu masomero ag'ebbeeyi mu kibuga kati katugambe kale nga universities nga Makerere. Omwana ayinza okuba nga yakola bubi nnyo naye olwokuba muzadde we yalina ssente n'agulirira ekifo nga yakola obulungi ennyo teyasobola kujja Makerere. Kati nikitegeeza nti nno obulamu bwe butyo tebwenkanankana balina ssente balina nyingi n'abatalina tebalina naye nga ne input omuzadde gy'abatadde mu mwana editamininga endi y'omwana. Nze gambye abaana nzadde dokita ne ba engineer basatu era wakirangiridde mu bulamu bwange ne mu katabo kange mwekiri Destiny is Calling. So when God calls you, he determines your end. Amina. Ani wabula God you called me to comment. njagala tubuze finally otunulira omwana wo
kicho olowooza kikyagenda okuba nga akuze? Mwana wange omuwala yaŋŋamba nti maama wembeera nga nsomye njagala kubeera nansi. Kati omulenzi ye yaŋŋamba yayagala kukanika mu motoka kubeera makanika. Kyebaŋŋamba. Ayonoona nnyo ebintu owaka. Omwana ayonoona leediyo n'olisanga asumuludde n'oteekaawo essimu kwegamba buli kimu. Asumulula buli kimu. Yes. Owange ndowooza yatera okuŋŋamba ayagala kubeera n'accountant. Nali njagala okubeera abeera eddokita naye ye buli baŋŋamba agamaze mama njagala kubeera accountant. Era okubala sagala abeere dokita oba njagala abeere businessman. Naye ba businessman we batubye ssente za oil. Olina omwana? Ninayo babiri. Naye nze abaana abange kyenjagala babeere ekisooka nkola nnyo okulaba nti no maaso gye bajja baagate baleme kufuna buzibu. Era nze sigamba nti oba njagala abeere kino oba kino, wabula njagala kufuna ssente. Abaana abange mbafulumyeko ebweru bave wano kwa nti wali ensi eno yo Uganda yayonoonekera ddala. Onkule nnyo njagala nkugamba leero nti nno oli kiso. Buli mwana yandisomedde mu ssomero eryeyagaza gabaga bbeeyi naye gaba gayamba. Tokuyita kwejalabya oba oyamba mwana wo abeere ne fyuca eyeeyagaza. Nze gye nasomera wali wakabi balina empisa ate nga bayonjo. Okwogera oluzungu lyali tteeka yogera oluganda ezo ze bambi. Onkule nnyo njagala nkugambe leero nti nno oli kiso. Nayiga bingi nnyo gye nasomera n'emikwano najjo nakola mingi kati namala osoma olwo bwe nkiraba gye somera omosomedde kimatalinga. Emikwano gye nakwana abaana b'abaloodi zigiruze nfuna be bankonekitinga ne bwe tuba ku ssaawa ey'okufuna emirimu zowa St. Lawrence njasooka wakatanga. Onkule nnyo njagala nkugambe leero nti nno oli kiso. Okay, if you're at home and you're thinking, what would my child want to be? I know some of you parents who are watching this show, you want your child to be what you are. What you want, but that child has a brain of its own. Yes, and encourage the child to do what they want. Otherwise, like the pastor said, speak into their lives and declare what God God's always plan. finishes what he has started. Exactly. If you have any comments or suggestions, please write to us at minibuzzuganda@gmail.com. You can even post comments on our Facebook page, Minibuzz Uganda, and we shall read them.